Ssenkulu w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'abikira eggwanga lyonna nga munnamateeka Anthony Wameri abadde akulira eby'amateeka mu kibiina ekya NUP bw'afiiridde mu ggwanga eri Amerika gy'abadde yaddusibwa okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Kyagulanyi alaze ng'ebisingawo bwe bijja okugoberera oluvannyuma. Wameri nga yavuganya ku kifo ky'omubaka owa Buburo East mu kulonda okuwedde okwa 2021 yasooka kuddusibwa mu ddwaliro erya St. Anthony Medical Center Kasangati ng'era ono yategeezebwa nga bwe yali atawaanyizibwa n'obuzibu mu lubuto. Mukyala we Olive Wameri oluvannyuma yategeeza nga bwe yali takyasobola kwogera era ekyaddirira kumuddusa mu ggwanga eri Amerika mu ddwaliro lya Boston Medical Center e Massachusetts okusobola okufuna obujjanjabi obw'enjawulo era ng'eno gye bategeereza nga bwe yali atawaanyizibwa ne kkookolo eyali atuuse ku mutendera ogwokuna. Wameri ng'abadde akulira bannamateeka mu kibiina ekya NUP yalabika nnyo mu kkooti ng'awolereza bannakibiina kino abaali bakwatibwa ku misango egy'enjawulo ng'era ono awolereza abantu bangi ab'ebiti ebitali bimu omuli Jamil Mukulu ssaako n'abaakwatibwa mu by'okutta eyaliko omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi. Kuno nga kwogase n'abateeberezebwa okwenyigira mu kutemula muwala wa General Edward Katumba Wamala ssaako n'okwagala okumiza General ono omusu. Ono era kampuni ye yeri mu mitambo egy'omusango gwa Charles Olim amanyiddwa ennyo nga Sipapa ne mukyala we Shamira Nakiyemba ogw'obubbi. Ono olw'emisango egy'enjawulo gye yajja alabikiramu kyamuleetera ekibiina ekitaba bannamateeka wano mu ggwanga ekya Uganda Law Society okumulonda nga munnamateeka w'omwaka mu 2021 Criminal Defence Law of the Year. Ono yaliko omulamuzi w'eddala erisooka mu kkooti e Nakasongola okumalira ddala emyaka 3 bwe yava okuwummula egy'obulamuzi n'asalawo okwemalira mu kuwolereza abantu. Ye mutandisi era omu ku babadde baddukanya kampuni y'abannamateeka eya Wameri and Company Advocates era ng'eno eyiseemu bannamateeka bangi.